Bannabusiro basuze bulindaala okwaniriza empologoma bwe yasimye okulabikako mu ssaza lino ku mukolo ogw'okuggalawo ekisaakaate kya Nnaabagereka Gatonnya 2020 ekibadde kiyindira ensangi ku ssomero lya Hana International. Ekiro kyonna baakimaze mu mazina ku buli kiyitirirwa ekyazimbiddwa era ekyengera kitemu n'ensangi tebaakombye ku mpeke ya tulo anti nga balindirira okulaba ku mpalabwa. Bwe bukeeredde nga basuze babinuka tebannaseguka era batandikiddewo okukuba embuutu nga bwe banyeenya kugaliba enjole. Nina essanyu lingi nnyo mpitirivu nnyo okulabika nga empologoma ya Buganda egenda kweyolekako gye tuli. Bonna bali wano bavudde mu bitundu eby'enjawulo okumuwuubirako. Ssaabasajja Kabaka mu kalenda ya Buganda asoose mu Busiro. Busiro abantu ba Ssaabasajja Kabaka bamwagala nnyo era twagala kumulaga ssanyu olunaku olwaleero. Essaawa mulindwa ng'etuuse kati ab'ebusega awali ensalo y'amasaza Kyaddondo ne Busiro bafe essanyu bwe bakubye amaaso ku ssanyu lya Buganda. Wano we wabadde omukolo ogw'okutikkula eggugu Kaggo Agnes Kibirige Sempa bw'akwasizza Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza obuvunaanyizibwa obw'okutembeeta Ssebuufu Bwango okutuuka mu ggombolola y'ensangi. Ekyengera kibadde kifumba mutuku olwannamungi w'omuntu abadde yeeyiye ku kkubo nga buli omu waakiri ayagala alengere ku Kabaka, abalala babadde beewanise ku bizimbe ate ani yandyagadde okusobola okulaba ku Ssemunywa. Nnyini nsaasimi n'awubira ku bantu be n'oluvannyuma ne yeeyongerayo okutuuka ensangi abantu be bamanyi obulungi olw'enkoko emisito gy'ennyama ne gonja bwe bitundibwa. Wano ennamusa etuuse ku nnyooge bw'avuddemu okulamusa ku bantu be ababadde bamulindiridde. Gubadde mugano nga gwa nswa nga buli omu afuuba kutunda kyalina era wano ababadde batunda enkofiira eziriko ekifaananyi kya Kabaka ebika ne bannabyabufuzi nabo tebalutumiddwa mwana. Sserwatika lwa ttaka nnantatungibwa olumaze okulamusa ku bantu b'ensangi asimye ne yeeyongerayo ku mbuga y'ekisaakaate kya Nnaabagereka 2020 ku ssomero lya Hana International. Abazadde b'abasaakaate kw'ossa n'abantu abazze ku mbuga eno okubugiriza empologoma babadde bambadde bulungi mu ngeri eweesa Obwakabaka ekitiibwa era wano abayimbi okuli Mathias Walukagga omutuuze w'ensangi ne Edi Yawe ne basanyusa ku bantu bannyinimu. Fatuma Natwala Kivombi ne Shafik Galiwango BBS Telefina agesigeka.